People power. Our power. Helen Nachimuli yabadde omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala era ne mu kulonda okwakakomekkerezebwa ye yazzeemu okuwangula ekifo kino. Waafiiridde ng'akunukkiriza okuweza emyaka 41. Bino bya bitonotono ebimukwatako. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu 1985 ku kyalo Lukuba mu ggombolola y'e Kyamuswa ku bizinga by'e Kalangala. Taata we ye Reverend Father Christopher Walusimbi n'omukyala Maria Naranga Walusimbi. Ono abadde mwana wa 8 ku baana 10. Yasomera ku Bukasa Primary School e Kalangala okuva mu P1 okutuuka mu P4. Eyo gye yava ne yeegatta Comsdalen Primary School e Wakiso okuva mu P5 mpaka mu P7. Bwe yamaliriza ekyomusanvu yeegatta ku Our Lady of Good Counsel e Gayaza gye yasomera Senior 1 mpaka mu Senior 4. Ng'amaliriza siniya ey'okuna yeegatta ku St. Augustine Secondary School gye yasomera siniya ey'okutaano ne siniya ey'omukaaga. Bw'atyo ng'amaliriza siniya ey'omukaaga yeegatta ku ssettendekero wa Makerere era n'afuna digiri ya social work. Ng'amaliriza emisomo gye, Nachimuli yayingira ebyobufuzi mu mwaka gwa 2021 bwe yawangula ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala mu kibiina ki National Unity Platform. Ono agenze okufa nga yazzeemu okulondebwa ku kifo kino era nga yabadde minisita w'amawulire ow'ekisiikirize ku ludda oluvuganya. Ekituufu kiri nti eggwanga lyeryaga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise. N'amaddiini abamu mutudde musirise amatama mwenna ayogera banaape mmotoka. Akageri gy'ava ku bizinga by'e Kalangala obuweereza bwe bubadde bwetoolera nnyo ku balunnyanja ng'ababaka banne bwe bamuweera obujulizi. Nga ye muntu bwe mwogera ekintu kino n'omanya nti n'enkya bwe kijja okuba naluli nga taliimu tojja gamba natesa Nachimuli kino kamukubireko ku makyanda bo bakyali ku mulamwa ng'ekyobeera ku Shuwaddiiru abadde ayagala nnyo okukolera awamu n'abantu. Nachimuli era abadde munnabyamizannyo nga yabadde akulira ttiimu y'ababaka ba Parliament abazannya omuzannyo gwa volleyball n'okubaka. Babaka banne buli omu amwogeddeko ng'omubaka atazzikawo. Walwali ng'omuntu nga bwe mubeera mu nnaku mutya ye asanga we ateekawo embeera y'olwali embeera yali yatukwataganya nnyo. Era nga bw'omuwa okulambika ategeera mangu ekyokukola abadde gifted abadde alina ekitone ng'ategeera mangu ate nga agoberera ate nga si wampiiga ate mba temukkaanyiza mu bwetowaze abuuza kiki kye tuba tuddako tumusaaliddwa nnyo. Mubaka abadde teetiiririra ku fulo ya Paalamenti ng'ensonga azoogera. Helen waafiiridde ng'alina omwana omu ng'asoma siniya esooka. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo, Kuspak TV.